Eggulo aba UPDF nga bakulembeddwamu Major Frank Kanzira akulira ebikwekweto mu Fisheries Protection Unit mu ggwanga basinzidde wali ku mwalo gw'e Butyaba mu Town Council y'e Buliisa ku disitulikiti y'e Buliisa ne bategeeza nti ekigendererwa ky'okusaba ebikwekweto bino ku bantu bagezaako kwongera envuba y'omutindo ku nnyanja Albert n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Habaho enkoragana nungi n'abakongo National Congo Government twasharamu handing over konka twabashaba sharing information to respecting amazing boundaries of both countries n'amahanga gombi tureke ku crossinga tukajwa kuriya n'abareke ku crossinga bakajwa kunuyi. Ye Major George Ntungirehi akulira ebbendobendo eri e Buliisa annyonnyodde ng'agamba nti nga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano omwaka ogwa 2024 bakola ebikwekweto ne bakwata obutimba obuwerera ddala 107 obukwata mukene nga tebukkirizibwa mu ssemateeka wa Uganda. If you're giving money, why am I arresting you? They don't. So don't be deceived by anyone that the commander wants money from you. Robert Angenango mubaka wa Congo yakulembeddemu abavubi bano n'agamba nti ekikoleddwa kyakuyamba okuleetawo eddembe wakati w'amawanga abiri okuli erya Uganda ne Democratic Republic of Congo. We need to reach some agreement to specify each country's role in this fight. Because I say there is progress one side, but another side I cannot mention. There is no progress. You see that? I don't want to mention, but you know what I'm talking about. Longino Bahebwa RDC wa Buliisa alabudde bannakongo abajja nga banyakula ssente ku bantu mu lukujjukujju nga beeyita abasirikale ba Kongo okukikomya kuba ku mulundi guno bakukwatibwa. Agambira abakongo mwija hanyanja aleta omuntu amuteeka harubaju niwe bazana FP commander ogayino omuntu ondi agamba ninye FP commander sente zimuhereza zimpereze ndikirize kugenda mu nyanja kuno FP etakimanya kuba kumara kugenda mu nyanja then baija bagamba FP kandi katubahire sente abakine mutukwata muzihiro. So we have discovered harimo abantu abingi abakukore kinteke Congo na Uganda it would be better kubana iteka limuli kufuga nyanjeni. So that abagambire no light fishing ne Congo ne gamba no light fishing. Bakito mu Uganda tugamba batakozesa butimba wa hurry up. Congo ne gamba basohe. Hati amateeka bayina kuba izine iteka limuli kufuga nyanjeni. If that one is done, conflicts won't arise. That's my prayer and request. Bannakongo abakwatibwa ebintu byabwe bebaziza amagye ga Uganda okubibaddiza ne bagamba nti babadde babonaabona n'ekyokulya okubeezaawo famire zaabwe. Yemirade majoma akomirade nyate para miora para bora tokudi esamo bodo kumani chunokpio sapa kada ujo sima di rak choko duri ko sim didaru mago ye ferisani Congo ayar nyate para ti wa mama tasone ko nyate magui chuno tina tie ko wa bya Isingoma David Salt TV Omunyo.